Hello, Uganda. Cairo International Bank kati efuuse Cairo Bank Uganda. Era tuvuddeyo okukulaakulana naawe. Okukulaakulana naawe kitegeeza okuteeka ssente mu ebyo by'oyagala okukola, okutuukiriza ebirooto byo ebinene, okutereeza ebyenfuna byo amangu ddala, okusigamu ensimbi ng'ogaziya bizinensi yo, okwongera ku ssente z'otereka buli lunaku, okwongera okusigira awamu naawe ensimbi. Cairo Bank Uganda, growing with you. Olw'okubanga tukukkiririzaamu, ffe banka evuddeyo okukulaakulana naawe. Cairo Bank Uganda erungamizibwa banka enkulu eya Uganda, era ssente zonna eziterekebwayo bakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda. Olina fe ate otambulira ku Salam TV. Ekitundu kye tugenzeemu kya breakfast meeting nkwebaza okubeera nti olina TV ey'omugaso Salam. Nina banaffe aba Cairo Bank abamanyi byakubala ssente. Oyagala mmeka ne bakuwola, oyagala zino ne baleeta, gulawo akawunti tereka naffe ne bazikuterekera, n'ozibeereyo n'ozeerabira. Wera kujja bwoti nga ogenda wali ku kaunda ng'osayini akasente ko okafuna. Tebaliko ganti ate abamu manyi okugaba nkuyise kugaba ndoza kuba kutereka ne kutabuka. Mumanyi okutereka ssente ne muzitereka bubi, ogenda okwagala okuzeetaaga okuzikozesa nga batandika lindamu kasita owulira ekyo ngomanya nti eziwagabanga be bwebalikuba nti mutambula naffe. Nina MWINE ALLAN okuva mu Cairo Bank awo maaso ga Bank of Uganda awo Cairo Bank. Emikutu emirala migirinawa? Emikutu tuyina amatabi mangi. Tutandikira awo. Mukulu twangula musiza sebo. Esebo maybe n'okugamba yesebo n'abatulaba bonna n'abawuliza baffe ne bakasitoma baffe bonna ate tubakyawa tubeereyo nga tuli naye mu katale mwetuli ffe tusiiba mu katale tutambula. Banka nungi tutambulira ddala. Amatabi yes. Amatabi gali mukaaga. Waliwo awo Kampala Road etabi lyoyogeddeko ku Bank of Uganda opposite. Then ne tubayo ne mu Kikuubo. Why banka yaffe esebo. Then ne tubeerayo ne mu Kikuubo. Mu Kikuubo awo wansi nga mu Kiseeka opposite awo waliwo mu Kikuubo nga ku Sauli yaako awe tuli nnyo. Then ne tuba ne Bugolobi. Then ne tuba ne Bweyogerere. Tulina weerabe yesebo. Yes, gye tuli.
then netuba ne ku Garden City. The Garden City mwe muli. Garden City. Bagenda okushoppinga, bagenda okukiwetaga ki. Then netuba ne ku Lotus Tower wali head office. Lotus Tower yawe na Kasero. Bwova ku bitala bya feya wengo oyambuka. Kye kizimbe kiwanvu kyolaba. Awo bayingirawo. Ni bulungi nnyo. Ku feya ya budawo. Trade ngada ku Sheraton. Wawa akambuka bwoti wagula awo. Tunatuka mu maka ga meya wa kibuga. Awo tuli awo. Kizimba kita Lotus Tower, Mackinnon Road. Awo nawo wetu. Emirimu mulungi naye n'amatabi gafaago tuyinamu agakola late. Olwokusavinga bakiranti bafe. Late kusaa 12 nga mugala. 12 eyo mu kikuubo. Garden City. Era ne ku Saturday bubagalawo late. Tuba twetaaga bakiranti sebaffe bano navudde mu office late oba musuubuzi na nyuse late naye nina okugenda ntereka akasente kange oba nimbeeko ebintu ebirala byenkola so amatabi ago gagalawo sawa 12. Banka y'abakungu kituufu nedda n'abantu basavinga ffe tukwasaganya buli omu bonna mubayina. Yes, n'abakungu mwebali naye n'ababulijjo mwebali mu katale mwetuli nnyo. Okutegeera kana akatale kubanga tuluddemu banka eno yatandika 1995 kati egyo emyaka gyonna tuyina experience mu katale 95 naye mu 2020 twakola twali strategizinga oba ne tuddamu ne tuyiiya ne tugamba katugende tutunulire nnyo ba SME kubanga nga kiri kyoyogedde mu bakungu twagamba sayidi eyo leka tuveeyo neeno tutuukire ddala mu bantu era wetwogera Cairo Bank tuyina buli kika kya looni tuyina buli kika kya client buli muntu tumusavinga buli muntu tutambula naye ne ba 10 nabo muli nabo nnyo balabo wino nabo mbawa sente tubaweera ddala basuubule mmere tubaweera ddala bonna muli nabo tuli nabo omuntu singa akubuuza yegwe akulira ebyemirimu ebya business mu bank. Yes ebo. Kati omuntu singa akubuuza bubuuza okusanaga nti Cairo Bank ki mu bantu. Cairo Bank nga bwenjogedde 1995 nga tuli mu katale. Cairo Bank tuli under Bank Duke, banka ya Egypt, yemu mu banka nene mu Africa. Be shareholders. Then wano we tuli mu Uganda. Cairo Bank tukola ebintu byonna banka ze bikola. Kubanga tuli tier 1 bank. Tier 1 otegeeza ki? Banka zino zirimu ebika. Mu tier 1. Mu tier 1 era mulimu banka ezirimu mulimu tier 2, mulimu tier 3 bwezo kati fe tuli ba mu bank ezisookebwako. Kibaita first class. Tukola business wano nebweru wa Uganda tukkirizibwa. Tier 1. Kati nga okukola transfers sente kusindika kuzijja ebweru kuzireeta okuwa guarantees y'omuntu njagala kujja ebintu ebweru munneeyimirire ebweru wa yonna amawanga gonna kati nzo waliko kye tuyita correspondent banks ntoyinza okuboja ebintu nga Germany naye owa Germany ne tukwatagana tulina correspondent banks ze tukwatagana nazo Germany oba mu nsi endala owa Germany ayinza okusanga nze manyi bank ene South Africa oba njimanyi mu China kati fe tukwatagana neeyo Stambike Germany. I'm just giving an example. Yes. Banka jibaita twahe Germany. Cairo nze yavudde Kampala. Yes. Mukubi esimu naga nti twahe mu mwesente. Yesebo. Twagala kukwata kubaako ebintu bye tukola naye sente zokka. Mulimu abantu abagenda kusuubula nga teweetaaga kwetika sente. Mulimu abantu abagenda kugula bintu ebweru oba okitegeera naye naawe okubeera sure nti oli gwogenda kugulako mashini ezo ebintu byanakuwa byebituufu tomusasulirawo kyokola omugamba ojja kusindika ebintu ebyo ffe tukola kye bayita LC ebintu bwe binaatuuka wano gwe twana okakasa nti ebintu bye nagula byebyo ng'oli tumusindikira ki mubeeranga musingo mulirawo
wakati ebintu bigula Germany eka kusasulira ebyo tamanyi bimala okutuuka wano biwereze wano bituuke wano obifune fe nga banka tujja kuyimirirawo makati awo era fe bajja twesiga webale nnyo fe bali basooka kwesiga ffe tubina ebintu binaatuuka tugenda kubasasula kati fe olumala kusasula abali ffe nga tudiiringa naawe kubanga ffe tukumanyi nnyo kati ffe tubeera wakati awo tubeera nga bakayungirizi wakati wo n'oli omuntu akuwa ebintu byonna ensi bwetyo bwetambula kati abantu tebakyatambula n'ekisawo kya ssente nkituta ekyayina nti ogudde mubafeera nti ogudde wanedda wamutayina Cairo mwinayo be mukwatagana nabo bangi ayagala ssente ayagala kindi oyo mumuwe ebyo natubikolera ddala then Cairo bank tuyina accounts ez'enjawulo tuyina current account tuyina savings account tuyina accounts ez'abakyala tuyina account y'abaana no saving omwana we ebyo tubikola then bwe tutuuka ku loans tugaba buli kika kya loan kati nzija wali we wambuuziza mu kusooka nti abantu ba bulijjo tubalaba tuyina working capital loan ezikola mu business tuyina loan oyagala kugula motoka oyagala kusasula school fees oyagala kuzimba ezo loan zonna tuziyina mu Cairo bank ekyenjawulo nti kati kyetuyina ffe mu katale tukuteekateeka tukutegeka bw'ojja mu Cairo bank ffe tetukuwa ssente nga tutunuulira musingo gwo nedda tusooka kulaba amaanyi go gali luddawa onaasobola kuza kyotutte kubanga buli lwotunuulira omusingo twaha bw'anaaba tasasudde kitegeeza gwe mu mayindi yo ky'oyinamu kutunda musingo ng'akoze eki ng'alemereddwa ojja kwesanga nga ne ssente z'omuwadde zisinga ku ze yandibadde atwala obeera omusuula mu buzibu kati ffe tusooka kutegeera biki by'okola ennyingi zaayo yenkana ki ne tugiraba tuli wamu kati bwe tugenda kukuwa ssente ezo ne tugamba nti ennyingi zaayo katugeze ng'omaze okuyingiza n'otunda n'osasulako sizona ssente zisigalako n'osasula fees n'olya awo kwolina okutoola n'osasula banka ate nazo tozitoola zonna tukugamba ezo ezisigaddeko ffe katutwaleko 40%. Omuntu yenna awola bw'aba tatunuuliridde ekintu ekyo kira nti obeera omusuula mu buzibu. Bw'otunuulira omusingo biri byonna obeera okoze eki obeera tobitunuulidde. So ffe tusooka oboze kumusuula kwegamba obanga atali professional mu katale ye Cairo Bank. Tuyinamu ne products za trade finance yeri ginakoniyeko nga LC trade finance bano njagala ku biddinga companies twagala kukola mulimu kukola makubo nguudo tugenda kuzimba bizimbe tuyina projects ze tukola ne NGOs ne government forja ezo products nazo zikola ki tuzikuwa mu Cairo Bank zona weziri contract finance tuyina asset financing tuyina invoice discounting invoice kitegeeza discounting awuli kuki invoice kitegeeza wakola omulimu gw'omuntu okay ebintu n'obitwala n'omu invoicinga olinza omuntu oyo akole ki asasule naye omuntu oyo olusi nga bw'omanyi abantu abasaplayinga nnyo ebitongole tebisasula mu budde nabo balina system ze bayitamu okuwa ki sente naye kati olina okukola emirimu emirala osaplayinga abantu abalala oba oddamu basapule kati nze bwompa invoice nkuwako 70%. Ezo nzikuwa nga teziriiko na musingo. Invoice nga ya government. Ebitongole tubimanyi. N'ebitongole. Mulimu ebitongole bye tumanyi. Ofuteekazi nga government. Nazo tuzikole. Atuba tuli ne MWINE. ALLAN okuva mu Cairo Bank. Yes sir. Kyesiko okwera nti njagala okweyongera okutegeera abantu baba supply nze wano oli supplying amaje omulala PDF nabawo obunga nakola ntya biki ali mu kwetulula yesebo alina kujjaje muli aje waffe enjawulo eri ku invoice tuzina mu products bibiri invoice ne LPO kitegeeza oli akuwadde genda okole
ontegeera akukkiriza okukola naye ante invoice omaze nakukola n'ebintu obikoze eki obimuwadde olinza akusasule kati wojano n'ogamba nagawadde essomero tokufuna government gende eri mu Cairo Bank abagenzi bane n'essomero lino ndibanje obukadde 8 naye nkyalina okukola emirimu enewa emabega eno abalala bangi olina okuwa amasomero amalala kati nze ku 8 olwo nja kuwako 70%. Ogenda okola emirimu naye liri essomero lisasula 8 kujja nga lirisaawa mu Cairo Bank kati 8 lwerujja fenga twesokiwulira wo wokka era yo product bwogenda mu katale bane aba bank linda katono kandabula aba bank abalala tumukiwukira cha Cairo Bank ati kisobola soko okole feasibility study tegeera ekintu kyo kitambula kitatuja kisobola kati tuja kujja ngate gwe bana jeno mu Cairo Bank ne bakutwala mu yesebo gono kisomesa yengeri je kikola aba supplying aje ba supplying invoice ogirina eruddewo okusasulwa olyawo wetakula kwata invoice duka mu Cairo Bank bagaye nti na supplying kitongole gundi invoice mubuza invoice yoka invoice then nekitongole of course tubimanyi kubanga mukatale mwetuli katugoja nongamba na ono right mnamusasula nti atulinde era tu verifyinga invoice kasamanga nti atulindemu ngamumunga nti 70% invoice bwe baya Salamu TV fe tumanyi bwe tukola nga tujiwandiikira bwana twaya kusupplying ebintu alina invoice number bweti ne bweti muji confirming Salamu TV ngetudamu yo bwana twatukoze eki tumumanyi era mu mwezi gumu tujja kuba tukola ki tumusasula fenga tuyuwa omudidi kwa account aina akawumbi kabanjeri nga mutekaho obukadde 7 nga tumutunde bali bamaze okukonfamingira employer wo Salamu TV agamba omuntu nti Uganda birimu okubanja basajja beetakula basajja bagudde ddalu babanja bemwagala fenga tukujjamu bagiyita invoice financing invoice discounting ne LP yo nga bwenjogeddeko yeyo tujuwerako 30% ne tutambula omuntu yandibadde asoma mulimu gwa mawulire guno komanye ebintu ojulira yesebo kedde mpirala nembimanya kakati ate gozze n'otuula wano mbulidde bingi nze twahamu kibi nze munnamawulire asinga yesebo kataba musira omwaka guno banonde engule nja kukola ngange eriwa naye muntu wa mukakati ompadde ekintu kyesiwulyanko mu banka bantu baffe bali eyo batakula emitwe ya supplying ayina invoice abaana tabatutena ku ssomero abimwagala obanja milioni mmeka 5 nti fenga tukusoma jangu 5 wetaaga sente mmeka nga mumuwa katukuwa 35 fenga otambula kubanga tubira tumaze okutegeera kubanga tubira tumaze okutegeera naye ante n'akalala kankayiseewo sibuli invoice tunagikolako jemuverifyinze ebitongole ebitegerekeka webalesebo kwanakuza Cairo Bank kati waliwo kyempulira ba banka ziri bbinja nentegeera waliwo gyebayita Cairo International Bank waliwo gyebayita Cairo Bank Uganda byawukanyewa bali baganda bamwe kyekyali kitya kati wetwagulirawo mu 1995 twali tukolanga Cairo International Bank naye mu 2020 wetwa resortizayizinga erinya nerikyuka neridda mu Cairo Bank Uganda naye nga bank esigalanga yemu so twa rebrandinga era bwolaba ne logos ezo bwoziraba zona mpya n'omuntu yayingiranga mu Cairo Bank biri kudda mabega ne bwoyingira mu kati olaba enjawulo kati muweza kuba customer 3,000 mu Cairo Bank tulumba mitwalo 3 kyembuuza kintu kitambula kiri nnyo Cairo era yedda ne bwogiraba kati kirimu enjawulo nnyo twadda mu katale ne twetereza ne tugamba bintu bye tulina okukola ante abatuwuliriza Cairo Bank mutunuulire mu myaka 5 egiddako mwina plan ki
oyinza okuba ng'olina plan ate gy'oleese leero gyenjagala okutegeera mulina ki plan gye tulina ku expandinga nga banks endala twalinako branches up country nga si mu Kampala naye olw'enkola y'emirimu branches endala ne tuzigalawo naye era tulina plan ey'expandinga nga Cairo Bank omuntu omu ayinza okukubuuza naye ku branch mukaaga bakira ntabo mubasavinga mutya tulina emikutu gye tukozesa egy'enjawulo ekisooka tulina internet banking mukulu twa banking yakyuka abantu tebakyagenda mu banka kusimba layini eyo banking egenda evaayo kubanga olina okukola internet banking odda ku simu yo wano ku laptop yaawo n'okola transaction n'osindika sente ne ziva mu Cairo ne zigenda mu banka ndala oba n'ozisasula omuntu oba n'okebera statement yo nga togenzeewa mu banka n'osasula ne weesindikira sente tulina mobile banking ne zigenda ku simu tulina agent banking kati ebintu byagenda nga olwa banka olw'okwegata n'okwagala kusavinga Abannayuganda kati buli agent yenna gw'ogendako tuli ku shared platform teweetaaga kunoonya wa Cairo agent yenna gw'ogendako osobola kusindika sente ku Cairo Bank oba oli Gulu oba oli Arua osobola kusindika sente agent ku Cairo Bank ATM tuli ku interswitch buli banka gy'ogendamu ATM osobola gendamu n'oteekamu kaadi ye ya Cairo n'ekuwa sente naffe bw'ojja mu ATM yaffe ogiteekamu era n'ofuna sente nga ziva mu banka ndala so banking egenda ebeera simplified and very close edda abantu yatambulanga n'ava ejinja n'omusanga ajja Kampala nzize kusasula tusinkane mu banka nkusasule kikujjayo genda kusumuyo mpa account number osindike era bw'oba osindika sente ekweta nekulaga account gyogenda okusasula yani yatwaa mu kibi n'osindika sente message twaa naafuna nawe n'ofuna message as simple as that. Cairo Bank Yesebo services endala products zemuyina mu Cairo Bank eri abantu Cairo Bank ekyenjawulo kye tuyina twayagala okutegeera bakirayante baffe buli woba ng'oli kirayante waffe tukuwa relationship manager si byakutagala ndi kirayante wa banka simanyani ankolako kati relationship manager woyo yakutegeera akaunti ye etambula etya oba oyagala kwewola buli kimu gw'okola gw'obuuza ekyo kisooka abitegeera nga yoyo kwasa omuntu sibi byakusima otereka mu banka kyakubondeko era atogera kunyiza bunyiza ante lwaki omanyi sente kimu ku byobugagga byoyina yesebo otereka mu banka obukadde 10 obukadde 5 obukadde kade bubeera butaano naye nga kubona tulina gwosobola kusongako nti gundi wuyo ngomusaze ku street okoma kutegeera linnya lya banka na sente zoteekayo mwekyo temukiina kubanga abakozi tobayina oli attached ng'okera kwanyoga ALLAN akaunti yange eyimiridde ekyeyo nga ALLAN asobola okukikubuulira ajja kukugamba kati bwe mba njagala kino bwe nti mu banka okubira ALLAN kyemukola ye n'akutereeza eri buli customer oba mulondamu eri buli customer oba ne relationship manager kaide yanjira business ona bwe zityo ekirala oyina ke watandise nako ng'ogamba bawuliriza banka osobola kutereka ffe tetukomaawo tuwa ne business advisory services okuwabula olwo nga basasula batya tosasula ate kosasulira kikyentegeeza twawaze owange ng'oneebuuzaako nina bizinesi yange waneekamooca nsooka kukuwa obudde nenkutegeera ne bwe mba nga sigenda kukuwola nenkupulipeyaringa osobola otya okwewola
nenkutegeera tulina problem mu Uganda nti record keeping ekyali nzibu. Otuuka muntu muduuka n'omubuuza sente zaakola ayinza okugamba sente bweziti naye bw'omubuuza amagoba gaakola buli mwezi tagamanyi kubanga business mwokwata n'osasula fees n'ojjamu ki n'ojjamu transport ebintu bwe bityo businesses singa mu Uganda zine entono oba ontegedde kati ffe bw'ojja mu Cairo Bank tukutegeera n'ombulya by'ogenda okukola n'embitega nengamba kale wazenga oyagala obukadde 10 naye ojja kutagala antenze bank okuwa sente saagala otagale njagala nkuzimbe nkujje ku milioni ati tubya abantu betuzimbe nga tubajje ku milioni emu kati bewola buwumbi 5 it's on record sina Cairo Bank yokane bank andala naye ekyo okikola otya nga wategeera kirayanti wo tomupaaza bakiyita kupaala omuwola mu mitendera oyina level gy'omutwalirako n'otegeera bintu bye byakola kati ze ziri advice eri gye nkugambye kati oluusi twabojjani nga sigenda kukola nkugamba nedda n'ekyo oba okola gula wa account nange sooka maybe ogitereko nkutegeere nange nkutegeere bulungi kubanga nidiyo abukadde 10 bwe naakuwa 5 n'ogamba buyinza obutangasa nfuna nti 10 nengamba kati sente tozitereka waka tozitereka wansi wa piro tandika kuziyisa mu banka ekumanye wanga teri banka egenda kuwa obukadde 5 nga account oli mupya toyina account mu banka yona tewewolangako sente ozitereka wansi history ya sente zo toyina history omuntu wa trackingira kati ezo business advisory services nga Cairo Bank nazo tuzikuwa tosasula nga era kati nawo mukulu twanze kuwadde bye tuyitamu gwe mulimu gwaffe n'ogenda kuva mu banka ng'oliki ng'oli mu mativu oyina kyoyize wakati awo mu line y'okusomesa waba okyempulira mu banka Cairo bamina service bagita cash collection yes ne cash in transit mutegeeza kyawo nga Cairo Bank tukola bintu ebyenjawulo osobola kujja n'oleeta sente zo otereka tuyinamu n'abantu nga yakugamba nina sente zange tuyinamu bakira babasuubuzi nga sente ziba nyingi nga security yetekola ki teriiwo ali wansi eri mu kikuubo ffe tuyingira mu arrangement ne tugamba sente zeffe tugenda kuzinonanga tuzibalye waliewo ffe security yaffe tuzije tuzikole ki tuzitereke mu banka kubanga gwe toli shuwa sikimanyi nakyo anti gwe toli shuwa ndekye ngamba sikiwulira mu banka ndala kubanga toli shuwa ku sente ezo waliwo abantu be bateega ku bodaboda obamanyi ti omuntu bamusanze ne biliyoni 3 ziri mu nsawo nina gwe mmanyi buli lwannyoka bw'ati yaziwanga mwana muwala omwana yakunguka n'ekisawo n'atwala ku banka era bangi ababikola ebyo olunnyoka bw'ati aneti oluwa yamutikka ekisawo n'aziteeka omugagga abirabira ku ssimu wano tuziguddeyo naye orisikinga omwana we abaana bamukuba amasasi ennyo tojja kubeerayo era si mwana wo olw'okuba mukozi omwesiga naye obikola kubanga si mwana wo naye abamutegeera ng'atambula mu kkubo obulamu bwe obutadde mu matiga kati ebyo banka yammwe tebikola nnyo mulimu abantu nga bo transaction n'agamba ffe tuba ne special arrangement ne tugamba bunaku bweru tujja kunonanga sente ezo kubanga gwe omulimu gwaffe omulimu gwa banka si kuwola na kutereka guka era security yammwe tebinkwata kasa mufulumaawo mubaze milioni 2 bigenze ku account gwe tebikwata gwolinda bulinze message yo ebirala byabakwata mu kkubo byammwe byaffe ate ku account kweziri then netukola ne kye bayita money transfers oyina omuntu ebweru ayagala kusindika sente mu Uganda Western Union Ria wono omuntu ngasindika sente zo receiving mu Uganda Cairo Bank tubikola oba nawe oyagala kukola ki kuzisindika okay oli wano oli muntu oyagala kusindika sente e China tubikola ne tukola transfers ate fa abamu tusoka kubuuza Cairo eno erabika Cairo erabika eri gindi wokka e China teriyo
Ogainti mukolaga banka zili kiri kyena kunyonyode sente nezikola ki nezikutuuka ku mutali muteekawo bannammwe njaga ebigambo byo bisembayo Mwini Allen okuva mu Cairo Bank ebigambo business manager yesebo kati ebigambo byange ebisembayo kwe kwebaza abatuuliriza n'abakiransi ba Cairo Bank bona banange tubeebaza akensusu nga bwe tugenda ne mu idi n'okubagaliza ide enungi n'okwebaza Next Media through Salam TV mwebale partnership era mutebe tubadde nga tutambula ku mizikiti ejo through Salam TV nga tugezaako okusiiba ne banafe abayisiraamu feti nga nekino ekirala nakyo nakyerabidde akatalekeka tetukoma kujja ku business zokka tukola ne community services bino bye tukola tugenda ku mizikiti tusiibulira abantu tukola ki ebyo nabyo tubikola era tubadde tubikolera nakyo mustade mu sente mpitirivu omwaka gwo era ezo sizamu ezaffe sizo zootereka za bank sente zaffe temuzigabye nedda sebo za bank so nebaza abawuliriza n'abakozi ba Cairo Bank bona nembebaza olw'omulimu gwe mukola ogw'ettendo bananga abakozi abo bakoze omulimu gw'amaanyi kuva ku mukozi atandikibwako mpaka asembayo waggulu bakoze omulimu gw'amaanyi nensembayo nga nebaza abakiransi baffe olw'okutuwa business n'okubasuubiza nti nga Cairo Bank weetuli okubaweereza ante mujje mu Cairo Bank bw'oba olinamu okwemulugunya kwonna ffe Cairo Bank tolaba ba MDs ba bank abalala wano ne bw'okuba esimu ng'oyagala MD wa Cairo Bank nti waliwo business mu dakiika ezo 2 abeera akwina nze nkulya bya business mu bank naye kasita ompa business lead yona nongamba tumye tusinkane kiraya ntono dakiika 3 mbeera twenze mweba kuba nti mutambule naffe mu kitundu kino nze twamukibe tubadde naffe aba Cairo Bank era nga gwetwadde naye ye Mwini Allen business manager wa bank eyo obiwulidde ebimu ku bitontolo byenyinza okunokolerayo bakugambye nti bw'obeera ne invoice wa supplyinga wagabira essomero simanyi nze ndiise essomero gundi nogenda supplyinga y'ebintu bya miliyoni 12 but bannakusasula weetaaga ssente kwata invoice genda mu bank egibayita Cairo bonga bakusasulako bati bannakusasula bano nga bakuwako ebitundu 7 obanja mu gavumenti obanjawa kyankizo saagadde kireka njagadde okitegeera oyinza okuba ozzereeti ebyo Cairo Bank byekola yeetunda butunuzi ku invoice nekuwa 70% notatawaana byawo kati bo n'obakwasa omulimu ate bo be babanja eri kubanga balina okubeera nti sente zivaayo mubeere bulungi Allah abatukumire olunaku olw'enkya mbaagaliza Eid ennungi ebyange byangu nnyo mulimu gwe nasoma okubeera nti nze nnyimira wano nenjagaliza abantu abasukka 10,000 mwena mbaagaliza olunaku olulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.